Yakobo essula ey'okutaano. Kale nno mmwe abagagga, mukaabe mulire olw'ennaku ezijja ku mmwe. Obugagga bwammwe buvunze, n'ebyambalo byammwe biriiriddwa ennyenje. Zabbu yammwe ne ffeeza zitalazze, n'obutalagge bwazo buliba mujulirwa gye muli, bulirya omubiri gwammwe ng'omuliro. Mwakuŋŋaanyiza ebintu mu nnaku ez'enkomerero. Laba, empeera y'abakozi abaakungula ennimiro zammwe gye mulyazaamaanya, ekaaba n'ebiwoobe by'abo abakungula byayingira mu matu ga Mukama ow'Eggye. Mwesanyusa ku nsi ne muwoomerwa ebinyumo, mwegezzezza mu mitima gyammwe nga ku lunaku olw'okubaaga ebyassava. Mwasala omusango okusinga omutuukirivu, ne mumutta, naye tabawakanya. Kale abooluganda, mugumiikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Laba, omulimi alindirira ebibala by'ensi eby'omuwendo omungi, abigumiikiriza okutuusa enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo. Era nammwe mugumiikirizenga, munywezenga emitima gyammwe, kubanga okujja kwa Mukama waffe kuli kumpi. Temwemulugunyanga abooluganda mwekka na mwekka, muleme okusalirwa omusango. Laba, omusazi w'emisango ayimiridde ku luggi. Mutwale ekyokulabirako abooluganda eky'okubonyaabonyezebwa n'okugumiikiriza bannabbi abaayogeranga mu linnya lya Mukama. Laba, tubayita ba mukisa abaagumiikirizanga, mwawulira okugumiikiriza kwa Yobu, era mwalaba Mukama ku nkomerero bw'akola, nga Mukama wa kisa kingi n'okusaasira. Naye okusinga byonna, baganda bange, temulayiranga newankubadde eggulu, newankubadde ensi, newankubadde ekirayiro ekirala kyonna. Naye ekigambo kyammwe weewaawo kibeerenga weewaawo, n'ekigambo kyammwe si weewaawo kibeerenga si weewaawo, muleme okugwa mu musango. Waliwo mu mmwe omuntu ali obubi, asabenga. Waliwo asanyuka, ayimbenga eby'okutendereza Katonda. Waliwo mu mmwe omuntu alwadde, ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga, nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe, n'okusaba kw'okukkiriza kulirokola omulwadde, ne Mukama waffe alimuyimusa, era obanga yakola ebibi birimuggyibwako. Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabireganenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo. Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna nga ffe, n'asaba nnyo enkuba ereme okutonnya. Enkuba n'etatonnya ku nsi emyaka 3 n'emyezi 6. N'asaba nate eggulu ne litonyesa enkuba, ensi n'emeza ebibala byayo. Baganda bange, omuntu yenna mu mmwe bw'akyamanga okuva mu mazima, omuntu n'amala amukyusa, ategeerenga ng'akyusa alina ebibi mu bukyamu bw'ekkubo lye, alirokola obulamu mu kufa, era alibikka ku bibi bingi.